Yesu Kristo yeebazibwe, bantu ba Katonda abalungi, babuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Yesu Kristo ke kakubo akatono akatutwala ewa Kitaffe mu ggulu, era Omwoyo Omutukuvu ye muyambi kakubo ako. Naye abatambulira kakubo ako ye mmeeme, ffe tuba mmeeme. Emmeeme etambulira kakubo ako. Era oli bw'aba tannaba kukkiriza Yesu Kristo abeera mufu. Abeera mufu era aba tamanyi kigenda mu maaso. Omuntu aba tannaba kukkiriza Yesu Kristo, omuntu mu mmeeme aba mufu, aba tategeera, talaba, tawulira, talina bulamu. Era ebintu byonna bye tula mu Bayibuli byali byogera ku mmeeme. Byonna lugero naye nga lwogera ku mmeeme. Buli kyonna 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 kyali kyogera ku mmeeme. Era ne Yesu Kristo bye yakola byonna, ng'okuzuukiza abafu, okuwonya abalwadde, okuzibula amaaso bamuzibe, abalema ne batambula, ebyo byonna byali biranga ekigenda okukolebwa ku mmeeme zaffe. Okuzuukiza abafu Mukama akikola ku mmeeme. Tuba twafuna okufa mu Adamu, Kristo n'atuzuukiza, kiba mu mmeeme. Okuzibula amaaso era kiba mu mmeeme. Atuzibula amaaso ne tugamba amadiini bulijjo gaali gatulimba dda. Byonna biri mu mmeeme. Okuwonya abalema abatatambula era biri mu mmeeme. Mmeeme ze zibadde nga tetugenda mu maaso mu mwoyo tuli wamu, naye ka tugenda mu maaso. Byonna by'oba nkugamba ekindeke ki, byonna byonna by'olaba byogera ku mmeeme. Kankuwa ekyokulabirako ekyangu. Ekyokulabirako tulabire ku Laazaalo. Yesu Kristo ge yazuukiza okuva mu kufa yali akiikirira mmeeme. Laazaalo yali akiikirira mmeeme. Bw'olaba mu Yokaana 11:25 Yesu n'ayogera n'agamba, nze kuzuukira era nze bulamu, oyo akkiririza mu nze ajja kubeerawo, ne wanaafa ajja kubeera mulamu. Ayogera ku mmeeme, si mubiri guno. Ayogera guno omubiri guvunda gudda mu ttaka, era mu ggulu teri mubiri guno. Era togenda nagwo mu ggulu, wabula emmeeme eyo, emmeeme yange eyo yeemulisibwamu ekitangaala ekyo Kristo, ne tujjula ekitangaala ffenna. Olwo emmeeme n'ebifuuka kitangaala nga omwoyo bwe guli. Olwo emmeeme eba ezaaliddwa omwoyo, eyo yeyingira mu ggulu. Kati byonna byolaba Mukama bye yakola ku Laazaalo byonna byagenda okukola ku mmeeme. W'olaba nga Yokaana 10:26 Yesu n'ayogera nti buli anaamukkirizamu tajja kufa. N'abuuza ekyo mukikkiriza? Ebyo byonna ayogera ku mmeeme. Ayogera ku mmeeme, bantu ba Katonda abalungi. Era bw'olaba Laazaalo nga mu Yokaana 11:38 Laazaalo ng'ali mu mpuku, bataddeko ejjinja eddene, nga gy'aziikiddwa mu mpuku, bataddeko ejjinja eddene. Kabonero akalanga nti naffe emmeeme zaffe bwe tuba tetunnafuna kitangaala tuba mu kufa, tuba tuterekeddwa. Y'ensonga lwaki tolaba Laazaalo nti baamuziika ne basima ettaka ne bamuteekayo ne babikka. Emmeeme okuba nti Laazaalo yali mu mpuku ne bateekako ejjinja eddene, kabonero akalaga nti emmeeme zaffe eziba zikwatiddwa, tezikwatiddwa bintu bikolebwa na ngalo z'abantu oba zikolebwa mu nsi eno oba ebikwatikako, wabula bitonde. Nabyo bitonde gye biba bikutte emmeeme zaffe. Nabyo bitonde, si bintu ebikolebwa si mulimu ogukolebwa engalo z'abantu nti abantu bakwate ekitiiyo basime entaana baziike. Laazaalo si gye yali mu mpuku nga kuliko n'ejjinja, nga kitegeeza naffe emmeeme zaffe ziba zisibiddwa, nga nabyo bitonde ebikutte emmeeme zaffe. Era lwaki Mukama akozesa ejjinja liteekebwa ku mpuku Laazaalo gye yali? Ejjinja litegeeza nti ejjinja likiikirira ekikozesebwa okuzimba, nga bw'olaba Yesu Kristo bwe yagamba, bwe baamulaga yeekaalu n'abagamba nti tewali jjinja lijja kusigala ku linnaalyo. Kikulaga ejjinja eryo eriba likutte emmeeme eriri ku mulyango, emmeeme gy'ezibiddwa ly'ejjinja eryo. Kati ejjinja
Mukama aba ategeeza ebyo ebikozeseddwa okuzimba yeekaalu. Era kubanga amayinja ge gaakozesebwa okuzimba yeekaalu, Yesu ne bamulaga yeekaalu n'agamba tewali jjinja lijja kusigala ku linnaalyo. Kati Yesu ye kwe kujja n'agamba nze lwazi, nga kyategeeza ye ly'ejjinja. Lwaki yagamba mbu ye ly'ejjinja lwe lwazi? Kubanga waliwo ensi byetaddewo byeraga nga lwe lwazi. Abantu obuntu, era eddiini ejja kugamba Peetero lwe lwazi. Kabonero akalaga nti ensi yeerowooza nti olwazi muntu. Kristo ye kyava agamba nze lwazi. Kati Laazaalo yali asibiddwa mu mpuku nga kuliko jjinja. Ejjinja etegeeza likiikirira yeekaalu z'ensi Kristo z'agenda okumenya bwe yagamba nti tewali jjinja ligenda kusigala ku linnaalyo. Ejjinja litegeeza ebintu by'ensi ebikutte emmeeme, ebizibira emmeeme obutafuluma kusumululwa. Ly'ejjinja eryali ku mpuku Laazaalo gye yali. Bino byonna bikiikirira mmeeme. Bantu ba Katonda abalungi, emmeeme yeesibiddwa. Ebintu eby'eddiini, yeekaalu, abazimbi gye basuubira mbu bazimba mubiri gwa Kristo kyokka nga tebakozesa eryo ejjinja Kristo. Ebintu by'ensi, amadiini g'ensi. Kati n'ejjinja lino lye lyali lizibye Laazaalo obutavaayo. Bino byonna bikiikirira mmeeme. Bantu ba Katonda abalungi, Yesu Kristo yajja kununula mmeeme. Kati Yesu Kristo bw'aba yajja kununula mmeeme, tosuubira nti wazibula amaaso g'omubiri guno oli n'alaba olwo ali mu kununula mmeeme n'asabira omulema. Nedda, bazibula maaso ga mmeeme, bawonya bulema bwa mmeeme, bazuukiza mmeeme. Tuli basolowina, emmeeme esobola okugenda mu ggulu. Guno omubiri gudda mu nfuufu. Luno lwonna lugero lwogera ku mmeeme. Bantu ba Katonda abalungi, era Kristo wazibula amaaso g'emmeeme olwo ali mu ginunula. Era kwe kutulagira tulabire ku Laazaalo, kuba Laazaalo kyakulabirako kirungi ekiraga emmeeme. Yokaana 11:39 Yesu n'abagamba muggyewo ejjinja, muggyewo ejjinja. Yesu wagamba muggyewo ejjinja ng'olwo agenda kuzuukiza Laazaalo, agamba muggyewo ejjinja. Ategeeza okuggyawo ejjinja eryo erizibye emmeeme zaffe obutavaayo. Naye nga buli lwayogera ku jjinja, jjukira wali we yagambira nti tewali jjinja ligenda kusigala ku linnaalyo. Amayinja ategeeza enteekateeka y'ensi, amadiini n'obulimba bw'ensi n'amasinzizo g'ensi bye basomesaayo. Eryo ejjinja eriremesa emmeeme zaffe okuvayo, ly'ejjinja eryali ku mpuku eya Laazaalo. Kubanga ebintu ebyolaba bye basomesa bye bakola ki mu masinzizo, mu madiini, ebintu bye basomesa biriko emabega nannyini byo Sitaani. Naye ng'ayagala kwefuula nti lwazi, naye ayagala kwefuula Kristo kyali. Kristo kyava ajja n'agamba nze lwazi. Kristo kyava agamba, kubanga ye Yesu buli kintu ky'ayogera ekyokulabirako. Yesu wagamba nti nze musumba omulungi, aba ali mu kulaga waliyo abasumba abeeyita abasumba, naye n'agamba nze musumba omulungi. Kabonero akalaga nti waliyo n'abalala abeeyita abasumba naye nga si balungi. Yesu kyava atugamba nze musumba omulungi. Kati era Kristo okugamba nti ye lwe lwazi, aba akulaze waliyo abalala abeeyita olwazi, ye ly'ejjinja abazimbirye beebalama. Kati ye wagamba nti muggyewo ejjinja, kuba jjukira Yesu Kristo okuzuukiza Laazaalo yagamba abantu baggyewo ejjinja. Mu Yokaana, laba nga Yokaana 11:42-43. Yesu wamala obbagamba muggyewo ejjinja, olwo ayita Laazaalo aveeyo. Yasooka bagamba kuggyawo ejjinja nga tannaba kugala Laazaalo okuva, yasooka kuggyawo ejjinja. Kati naffe nga tonnawulira ddoboozi lya Kristo likuyita emmeeme eyo n'otandika okuwulira eddoboozi lye n'otandika omutegeera, ejjinja lirina okusooka liveewo. Kuba lye likuzibira emmeeme okuvaayo, ejjinja lirina okusooka liveeyo. Kati mu Yokaana 11:44 Laazaalo n'avaayo. Naye Laazaalo we yavaayo ng'era ebigere bisibe,
emikono misibe, mu maaso musibe, talaba, ng'ali mu ngoye ez'entaana. Ng'ali mu ngoye ez'entaana. Kabonero nti naffe emmeeme zaffe bwe tukkiriza Yesu Kristo ne tulokoka ne tumukkiriza, tuba tuwulidde eddoboozi lye, kati olwo tuli mu kuva mu ntaana emmeeme zaffe zivaayo. Naye era tuba twakavaayo nga Laazaalo bwe yali, ebigere byali bisibe, emikono misibe, mu maaso muzibe. Kati n'emmeeme zaffe we zibeera nga twakakkiriza, tuba ebigere byaffe bisibe, tuli kakuba kagenda mu ggulu n'ebigere bisibe, emikono misibe, tuli bamuzibe. Ate Yokaana 10:44 olaba nti Laazaalo ng'ali mu ngoye ez'entaana, ebyambalo eby'entaana. Kabonero nti naffe bwe tuba nga wakalokoka obeera okyalina ebyambalo eby'okufa, okyayagala ennyimba z'ensi, okyayagala bino, ate walokoka. Yesu kyava bagamba mumusumulule. Kyava agamba mumusumulule. Kati bwe baamusumulula olwo asobole okulaba, asobole okutambula, emikono gisobole okuba nga si musibe. Kati wano wonna Mukama yali atulaga ngeri gy'anunula mmeeme. Naye bino ebigambo bikwekebwa okuswaza abagezi b'ensi, batunule nga tebalaba, bawulire nga tebategeera. Era olaba mu Yokaana 10:46 abamu bwe baabiraba ne bagenda kugamba Abafalisaayo Yesu kye yali akoze. Bo tebaasanyuka bwe baabiraba, abamu bagenda kubuulira Abafalisaayo bannaddiini Yesu kye yali akoze. Naffe olwaleero emmeeme zaffe zitandika okusumululwa, abalala badduka misinde egenda mu bannaddiini bagamba mulabe abantu bano, mulabe bye boogera, bagaana abantu okugenda mu makyaki, mulabe ekigenda mu maaso. So nga beerabidde nti wonna ava mu mubiri guno n'oyimirira mu maaso ga Katonda, togenda genda na kapande ka kyakyo ka buweereza bwo, wabula emmeeme eyo egenda okuyimirira mu maaso ga Katonda. Sitaani alyoke awe obujulizi ti oli wuwe, oba sitaani abe nga talina kya muggwe kyabanja, nga Yesu bwe yagamba mu nze temuli kikye. Kati ebigambo bino birungi okubitegeera, n'obitegeera ddala munda mu mutima, olwo ogenda kwongera okutegeera emmeeme n'omwoyo. Kati emmeeme n'omwoyo, Yesu tujjukire nti tusooke tuddeyo oba nga mu lubereberye. Mu lubereberye 2:7, lubereberye 2 olw'omusanvu, Genesis chapter 2:7, ojja kulaba nti Katonda we yassiza mu muntu, omuntu n'afuuka emmeeme ennamu. Kati Katonda mu kussiza mu muntu yamuteekamu obulamu bwe. Omuntu n'afuuka emmeeme ennamu n'afuna obulamu bwa Katonda. Kati omuntu w'afuna obulamu bwa Katonda n'abeera nga Katonda bw'ali, nga naye omuntu oyo bw'ali. Ekyokulabirako, Katonda mu ggulu avaamu ekitangaala ekibuna eggulu lyonna lyonna, ekibuna ebitonde byonna ebiri mu ggulu. Era ekitangaala ekimuvaamu, kuba ye Katonda waffe kwagala, kati okwagala mwe muva ekitangaala, ekitangaala mwe muva obulamu. Kati Katonda we yassiza mu muntu, omuntu n'afuuka emmeeme ennamu, omuntu n'afuuka nga Katonda bw'ali. Nga Katonda w'avaamu ekitangaala, w'avaamu obulamu ne bubuna obwakabaka bwa Katonda bwonna, obwakabaka bw'ekitangaala. N'omuntu naye Adamu naye yali avaamu ekitangaala n'obulamu ne bubuna ebitonde byonna 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 ku nsi byonna, nga ekitangaala kiva mu ye, nga y'alina ekitangaala. Adamu yalina ekitangaala, nga light bearer alina ekitangaala, kubanga yali atondeddwa okudda mu kifo ky'oli eyali ayitibwa light bearer. Jjukira Lucifer we yayonoona nga teyemusinza Katonda, kwe kusalawo atonda omuntu, omuntu ng'ekimutonzeza kusinza Katonda, adde mu kifo ky'oli omusinza. Kati olw'okuba n'oli yali light bearer, noono Adamu avaamu ekitangaala kibuna ensi yonna nga Katonda bw'ali mu ggulu. Kakati era ensonga lwaki Mukama atuwa omubiri guno gw'olaba, ng'ate emmeeme eyo olaba togiraba. Katonda yatuwa omubiri guno kusobola kubeera mu nsi eno. Mu nsi eno tosobola kwogera n'abantu bali mu nsi eno nga tolina mubiri. Y'ensonga lwaki ne Kristo yeetaaga omubiri, baateekateeka mubiri. Kati nga bw'olaba nti ku nsi eno okubeerako olina okuba n'omubiri guno, oyogere n'abalina omubiri. Kati ne mu ggulu tosobola kubeerayo nga toli mwoyo. Kati omubiri gwatuweebwa kusobola kubeera mu nsi eno, tugwambale nga tuli mu nsi eno. Kati ate ne tuweebwa omwoyo, spirit,
n'omwoyo nagwo Mukama yagutwanga mu ssingo tusobole okugwambala tusobole okubeera mu ggulu. Omubiri gutuyamba kubeera wano ku nsi, n'omwoyo tosobola kuyingira mu ggulu nga toli mwoyo. Kati omwoyo guno naffe gutuyamba okusobola okuba nga tusobola okwogera n'ab'omu ggulu, tusobola okwogera ne Katonda. Era omwoyo gwe kitangaala. Kaakati era omwoyo asobola okuyingira mu mwoyo omulala. Kati omwoyo wa Kristo bw'ajja naye ajja mu mwoyo. Katonda waba alina ky'atugamba oba akuwa omwoyo w'okubikkulirwa, ow'okutegeera, oba omwoyo w'okumanya, era amukuweera mu mwoyo ono, kuba emyoyo giyingira mu myoyo emirala. So omubiri teguyingira mu mubiri mulala, naye omwoyo guyingira mu mwoyo omulala, naye babeera omu. So omubiri gwo osobola okubala nti abantu 10, abantu 3, abantu bameka, naye omwoyo abeera omu naye nga alimu omwoyo w'okumanya, ow'okubikkulirwa. Era kyova olaba tufuna omwoyo wa Kristo, tufuna omwoyo oyo gw'olaba mu Isaaya 11:2. Tusooka kufuna mwoyo wa Kristo, ye mwoyo wa Mukama, ne tulyoka tufuna omwoyo oyo ow'okumanya, wisdom, ne tufuna ow'okutegeera, understanding, ne tufuna might and counsel, omwoyo w'okutegeera ensonga ez'enjawulo. Naye ng'ate byonna bino mwoyo abeera mwoyo, byonna bijjira mu mwoyo. Kati Katonda yatuwa omwoyo ono ng'omusingo tusobole okwogera ne Katonda, tusobole n'okufuna emyoyo gino. N'ab'ekitangaala naffe tusobole okuba nga tukolagana ne bamalayika nga tuli mwoyo, nga wano ku nsi weetaaga omubiri okukolagana n'ab'omubiri n'okubategeera. Kati ng'emmeeme yaffe, buli kintu kye tulaba ku nsi, kye tulowooza, kye twogera, kye twali tutuuseeko, byonna bibeera mu mmeeme yaffe. Kati emmeeme yaffe eno Katonda ky'ayagala ezzibwe, tuzzibwe buggya. Kubanga Adamu nga tannayonoona yali talaba mubiri guno. Adamu amala kwonoona n'alyoka alaba omubiri guno, n'ategeera ali bwereere, n'atandika n'okuwulira empewo. Naye kati Katonda ayagala tuddeyo tubeere mwoyo nga ye bw'ali mwoyo, tubeere kitangaala. Katonda kyeyagala tubeere kitangaala. Kati okuddamu okubeera ekitangaala, omwoyo waffe, emmeeme yaffe erina okugoberera omwoyo. Mu mutima gwo olina okugoberera omwoyo kyakugamba. Omwoyo ye aba akugamba bya ggulu. Era buli lw'ofuna munda mu ggwe ekirowoozo nga si kya Katonda, manya nti olwo omubiri gugezaako kwogera na mmeeme eyo. Era w'ogaana n'otandika kuwulira bya mwoyo, naawe otandika okuwulira ng'ogenda ofuuka mwoyo, ng'owewuka. Gy'okoma okufuuka omwoyo ojja kuba nga totegeerekeka, nga bw'olaba Yesu yayogera mu Yokaana 3:8 n'agamba abo ab'omwoyo balinga embuyaga. Abantu basobola ogiwulira ng'eyitawo, gy'eva ne gy'eraga tebamanyi. Kati gy'okoma okubeera ow'omwoyo, naawe oyongera okuwewuka, oyongera okwambuka mu bbanga, oyongera okweyisa ng'omwoyo, oyongera okweyisa ng'omwoyo bwe guli. Era emmeeme yennyini yeebeera mu busibe, yeenunulwa. Era emmeeme eno yeenafuwa mu kusalawo kwayo. Obunafu bw'emmeeme etandika na kunafuwa kusalawo. Katugeze walokoka bya buwangwa bikiwa bivaamu, naye kati ng'otya okusalawo, muli ng'olaba ngo ebakuyita mu mikolo egyo ebyobuwangwa, ate ng'oluusi ogendayo nga weekwasa nti abantu bano ebitugatta bingi, tekijja kulabika bulungi. Kati emmeeme buli lw'efuna okukkirira nnyo okwo, eba efuuse ennafu, olwo eba eri mu kuwambibwa. Naye emmeeme yaffe amaanyi gaayo kusalawo. Naye buli lw'onafuwamu bw'oti n'ogamba bano Abakatuliki oba Abasiraamu, wavaayo n'ogamba naye komale gaddayo, waliwo ekibagatta. Buli lw'oddayo olwo onafuwa, olwo okusalawo kw'onafuwa. Obunafu bw'emmeeme buba mu kusalawo. Buli emmeeme eba ennafu. Gwe olaba nga emmeeme etandise okunafuwa, manya eri Sitaani aba musanyufu, kuba aba atandise ogiwangula mpola mpola. Kati emmeeme gy'ekoma okugoberera omwoyo, gy'ekoma okuba n'obusobozi okusalawo nga tobirowooza nako nnyo. Webaga kino kya Katonda kyekyo. Kati emmeeme gy'ekoma okugoberera omwoyo n'efuna ekitangaala, babeera kimu. Emmeeme etandika okubeera kimu n'omwoyo, ng'ekitangaala ky'omwoyo kyakira eri emmeeme, emmeeme nayo n'etandika kufuuka kitangaala, ne batandika kubeera omu.
era emmeeme wezaalibwa omwoyo ne babeera omu n'omwoyo. Kati ate ekitangaala ekibadde kyakira emmeeme kati nga kyaka butereevu ne kiyita mu mmeeme wonna ne kitandika okwakira omubiri guno. Olwo n'omubiri nagwo ng'olwo ogenda kutuuka obeera omu, ng'emmeeme n'omwoyo n'omubiri muli kimu. Naye emmeeme yeba yasooka okujjuzibwa ekitangaala n'obulamu bwa Katonda. Era emmeeme gyekoma okujjuzibwa obulamu bwa Katonda n'ekitangaala, emmeeme gyekoma okusumululwa, okuba n'eddembe. Era emmeeme zaffe ze zinunulwa. Gwe buli lw'obeeraawo ng'olaba waliwo omukyalo omu yabadde ambuulira, muweereza wa Mukama bambi ayagala nnyo Katonda, yabadde alina message z'awuliriza n'agamba bannaye mutuufu mbadde mu kizikiza. Kati bw'agamba nti mbadde mu kizikiza, kabonero akalaga nti azibuddwa amaaso. Kati ekyo Yesu byonna bye yakola kuzibula abantu maaso, abalema ne batandika okutambula, ebyo byonna bigenda kubeerawo mu mmeeme, bya mmeeme, yezibulwa amaaso, yenunulwa, lw'otandika okulaba biri mu mmeeme. Era emmeeme gyekoma okugoberera omwoyo, gyekoma okufuna ekitangaala eky'omwoyo, emmeeme gyekoma okufuna omwoyo wa Kristo. Ekitangaala ekiba kijja gye tuli ffe emmeeme, ekitangaala ekiba kijja gye tuli, tusooka kufuna mwoyo wa Kristo. Kati ebisigadde byonna tubifunira mu mwoyo ono wa Kristo. Emmeeme yo kasita ekyuka bw'eti n'egamba egobeere omwoyo, olwo tutandika okufuna ekyo eky'omwoyo. Ate emmeeme engeri gy'eryamu, engeri gy'eyanirizaamu, yo emmeeme engeri gy'eryamu okuwuliriza obuwulizi, emmeeme eba eri mu kulya. Bw'owuliriza ekigambo kya Katonda oba oli mu kulya omugaati gw'obulamu. Ate bw'owuliriza obulimba era oba oli mu kulya kizikiza, naawe n'ofuuka kizikiza. Era ekibonerezo, lwaki Mukama yawa Adamu ekibonerezo? Yali amuvunaana okuwuliriza. Era Mukama n'agamba Adamu mu Lubereberye 3:17 n'agamba kubanga wawuliriza eddoboozi lya mukyala wo. Ekyo Mukama kye yali amuvunaana kuwuliriza. Kati n'olwaleero naawe w'okkiriza n'owuliriza ebitali byawa Katonda ne biyingira mu mmeeme eyo, ojja kuvunaanibwa olw'ekyo kubanga wawuliriza. Lubereberye 3:17 Katonda agamba Adamu kubanga wawuliriza mukyala wo, era n'agamba n'omukyala kubanga wawuliriza omusota. Kati gwe nange tulina okusalawo munda mu mmeeme zaffe biki bye tuwuliriza eri emmeeme yaffe. Wawuliriza ebitali bya Katonda, emmeeme ye eba eri mu kulya. Katonda kyayagala emmeeme zaffe zimalibwewo obulamu bwe, omuliro. Naffe tubeere muliro. Nga bw'olaba nti Katonda affe muliro ogwokya. Kati Katonda affe muliro ogwokya, gwokya ekintu ne kiggwawo nakyo ne kifuuka muliro. Kyova olaba Yesu Kristo agamba mu Luka 12:49, Yesu ayogera n'agamba nti najja ku nsi okukuma omuliro. Bwe mba mmaze ogukuma, Yesu ye ng'alaga oba mmaze ogukuma, kiba kati ne wagenda kuba amaze ogukuma, kati ye yakuma omuliro ogwo. Kati omuliro gwe Katonda nga gwagala gwake kwegamba gumalewo emmeeme yonna yonna, gutwalibwe Katonda. Kati ekyo kye kyamuba lwe lugero oluli emabega wa Exodus okuva 3:2, Musa bwe yalaba omuliro nga gwaka, n'alaba omuliro nga gwaka mu nsiko naye ng'ebisubi tebijja. Omuliro nga gwaka naye ebisubi tebijja. Musa kwe kugenda kumpi alabe lwaki omuliro guno obwedda gwaka ng'ebisubi tebijja. Kaali kabonero akalaga nti omuliro gwa Katonda ogulina okumalawo gwali gwaka naye nga ebirina okumalibwawo nga tebimalibwawo. Kitegeeza eddoboozi lya Katonda lyajjanga naye ng'abantu tebalitwala bamalibwewo omuliro gwa Katonda, tebabikkiriza. Katonda era y'ensonga lwaki yatuma Musa. Kati ye Mukama yakireetera mu parabo. Musa n'alaba omuliro gwaka ku bisubi naye ebisubi tebijja. Era kyekyama ekyali emabega ne ku ssaddaaka ze baakolanga. Bw'olaba nga mu kitabo ky'Abaleevi, mu kitabo ky'Abaleevi 9:24, omuliro gwa Katonda gwajjanga ne gwokya ssaddaaka gye biweebwayo. Omuliro gwa Katonda nga gujja, Baleevi 9:24, ne gwokya ssaddaaka yonna neggwawo.
kati we yaggwangawo abantu ne bakiraba ne bawoggana ne bagwa wansi ku maaso ne bateeka feesi zaabwe wansi nga batidde. Baleevi 9:24. Kati byonna byali biranga ku Katonda affe kuba muliro, consuming fire. Our God is a consuming fire. Getulaba Ebbulaniya 12:29. Naye ebyo byonna bye ggambye eby'omuliro ogusaanyawo byali biranga mmeeme. Kati Kristo kyava ajja. Olaba Yokaana bamubuuza igwe Kristo. Yokaana agamba nze mbatiza na mazzi, naye waliwo yajja agenda okubatiza n'omuliro n'Omwoyo Omutukuvu. Naye aba abatiza mmeeme. Kristo ye abatiza mmeeme, ye soul winner abatiza mmeeme. Nga kiri ekyali kikola bonna bwali bubonero nga bulanga Kristo, kyali baakola ku mmeeme. Byonna byali biranga Kristo, kyali beera akola ku mmeeme. N'olw'ensonga eyo bantu ba Katonda abalungi, awuliriza ebigambo bino, fuba olabe otegeere emmeeme, otegeere n'omwoyo. Bw'onaategeera obutono Katonda engeri gy'ayogera naawe mu ddoboozi ettono eryo munda mu ggwe, mugondere mu ebyo ebitono ogenda kutegeera n'ebinene. Eno ensi ne weerikyuka embeera n'eba ndala nnyo nnyo, nga bw'abadde ayogera naye mu butono alisigala ayogera mu butono obwo. Era waba wasobolanga okutegeera obutono n'omugondera ne ku ssaawa eyo esembayo enkambwe ennyo ng'ensi yonna etidde, gw'oliwulira kyakugamba era olikitegeera era ggwe tolitya. Kubanga lwaki? Kubanga emmeeme buli lw'ogonda emmeeme etandika okumalibwawo omuliro. Ate weemalibwawo omuliro naye efuuka muliro n'eyambuka n'ekwatagana ne Katonda. Nga bw'olaba Katonda we yali nti omwoyo we yali atambula ku nsi wonna ngadde eno n'eno, naye omwoyo we olw'okuba ye muliro, amazzi agaayokebwa omuliro ge gaasobola okwambuka mwe yatonda eggulu. Kabonero akalaga nti naffe buli lw'omugondera omuliro gwe guli mu kwokya emmeeme, ebitali bya Katonda byonna biveemu, emmeeme emalibwewo omuliro, emmeeme ebeere kimu ne muliro. Olwo emmeeme n'omwoyo bakwatagane babeere kimu. Katonda omwoyo akwatagane n'emmeeme babeere kimu. Olwo emmeeme babeera kimu n'omwoyo, olwo emmeeme ezaaliddwa omwoyo. Emmeeme bw'ezaalibwa omwoyo, olwo etuukiriza Katonda kye yagenderera okutonda. Katonda yayagala abeere n'omulala alinga ye. Yayagala abeere n'omulala alinga ye. Olw'okuba ye Katonda tatondebwa era teyatondebwa, ffe kwe kutuwa emmeeme nga kyagala ekitangaala kye kyaka eri emmeeme, emmeeme emalibwewo ekitangaala kye, olwo emmeeme ezaalibwa omwoyo. Olwo Katonda abe ng'olwo afunye omulala alinga ye. Olwo emmeeme we zaalibwa omwoyo, olwo tube nga tuddiziddwayo buto nga Adamu bwe yali nga tannayonoona. Kati kye kyaleeta Kristo wano ku nsi, ayagala tuddizibweyo buto, ayagala kununula emmeeme mu tulo, mu kufa. Kubanga tuba tetunakkiriza Kristo tuba tetuwulira. Naye Kristo bw'ajja kye kigambo kya Katonda ne tulyoka tuzuukuka, spiritual awakening, n'otandika okutegeera ebya Katonda, n'otandika okuba ng'obiraba. Kati emmeeme eno kikulu nnyo tutegeere nti ffe kennyini tuli mmeeme. Bw'osirikira n'owulira munda mu ggwe n'omanya Sitaani aŋŋamba kino naye Katonda aŋŋamba kino, olwo oba oli mugamba nti omubiri guŋŋamba kino ate ne Katonda mu mwoyo aŋŋamba kino, n'ogamba kangoberere eky'omwoyo, ekya Katonda nneme goberera eky'omubiri. Olwo oli mu kutambulira mu mwoyo, olwo oli mu kugoberera omwoyo. Kati ekyo kikulu nnyo omuntu kitegeera munda mu ye. Bw'omala okitegeera kikkirize, believe it. Bw'onaakikkiriza ojja kutegeera nti ogenda ofuuka ekitangaala, ogenda omalibwawo ekitangaala. Gy'okoma okumalibwawo ekitangaala, gy'okoma okutegeera abalala b'ekitangaala abatwetoolodde. Nga woolaba mu mubiri, gy'okoma okubeera ow'omubiri n'okutegeera omubiri, olaba n'abakwetoolodde n'obamanya. Ne mu mwoyo bwe kiri. Gy'okoma okubeera mu mwoyo, omanya abakwetoolodde ab'omwoyo, nabo n'omanya ki kye bali, naawe ky'oli, n'omanya nti mmwe bamu mwenna muli kitangaala eri ensi. Era ng'ab'omubiri bwe banguyira okwogera n'omutwe w'omubiri nga tewali butategeeragana bwonna, kweganga omuntu ayogera n'otegeera ky'ayogedde, ayina omubiri nga ggwe. Ne mu mwoyo naawe gy'okoma okuzaalibwa omwoyo, naawe otandika okutegeera ab'omwoyo.
otandika okubategeera ab'omwoyo, era bo babeerangawo, wabula abantu be babeera mu mubiri nga tebali mu mwoyo. Kati mu mwoyo gye tusinza Katonda, era bamusinza abayagala bamusinza mu mwoyo ne mu mazima. Era omubiri guno gwatuweebwa kusobola kubeera mu eno ensi ey'abalina omubiri. Kati n'omwoyo nagwo gwatuweebwa ng'omusingo tusobole okuba nagwo, tusobole okugenda mu bwakabaka obw'omwoyo. Y'ensonga lwaki okuggyako ng'ozaaliddwa amazzi n'omwoyo tosobola kuyingira bwakabaka obwa Katonda. Era ekizaalibwa omubiri guba mubiri, ekizaalibwa omwoyo guba mwoyo. Omwoyo engeri gye tuzaalibwa mu mwoyo, tutandika na kukkiriza Kristo n'ajja mu ffe. Bwe tulokoka olwo omwoyo wa Kristo aba azze mu ffe. Kati gye tukoma okuwuliriza ekigambo kya Katonda n'omugondera, omwoyo wa Kristo ayongera kukula mu ffe, akula mu ffe. Kitegeeza ekitangaala kyaffe kyongera okwakaayakana, kyakaayakene. Bantu ba Katonda abalungi, zikiriza nti wali ali mu kugoberera ebintu bino era ng'obitegeera, oyongere okwawula emmeeme n'omwoyo, oleme kubuzaabuzibwa. Baleme kulimba kino, enkya bakulimba ekiri, luli bakulimba ekiri, so ng'onaava mu bulamu bw'ensi eno, guno omubiri ne gudda mu nfuufu, lw'olitegeera nti kati mmeeme yeesigaddewo. Kuba omubiri gwo gudda mu nfuufu, omwoyo ne gudda ewa kitaffe. Mubuulizi 12:7. Enfuufu nedda mu nfuufu, omwoyo ne gudda ewa kitaffe. Kati eno emmeeme yeesigala. Kati emmeeme weesigala, eno emmeeme yebaako yeetunuulirwa, kwe basinzira ne bagamba ono agende mu muliro oba agende mu ggulu. Kati kuba emmeeme yeetambulira kakubo akatono. Kati webanga emmeeme tebadde kakubo katono, oyo aba agenda eri wali ekkubo eddene. Era emmeeme ebadde kakubo akatono yagenda mu ggulu. Kati munda mu ggwe osobola okumanya oli ku kkubo eddene oba oli kakubo akatono. Munda yo gwe osobola okumanya nti kati ntambulira kakubo katono wano ndi, kuba ali atabirowooza nako bali ku kkubo ddene oba ttono, ye ng'alowooza kimu buweereza bwe na musumba we. Ng'eye amanyi musumba we wabeera musanyufu kiwedde. Naye emmeeme zaffe ze tulina tuzirowoozeeko nnyo, kuba guno omubiri gujja kudda mu nfuufu, naye weeteeseteese otya kunyira mu maaso ga Katonda. Kati omwoyo omutukuvu buli kiseera ye aba atusongera ku mmeeme yaffe ng'atulaga mulimu kino, mulimu kiri, kyusa wano, kola bw'oti. Kuba omwoyo omutukuvu akimanya ebiri mu mmeeme bye bigenda okusinziirako omulaba abanje agambe oyo wange. Naye Yesu ayagala tubeere nga ye, tutuuke akaseera tugambe mu nze temuli kikye. Kati kikulu nnyo tutegere ku mmeeme, tutegere n'omwoyo. Ejja kuba ntandikwa nnungi okutegeera ebintu ebirala byonna ebiri mu Bayibuli n'ekigendererwa era lwaki byakwekebwa. Tujja genda tubitegeera bulungi tumanye Laazaalo baasooka muteeka mu mpuku ne bateekako ejjinja. Yesu n'alagira ejjinja liveeko ne baliggyako. Olwo Yesu kwe kwogera eddoboozi, Laazaalo n'aliwulira. Naye n'aliwulira ate n'avaayo naye ng'akyali musibe. Tutegere nti naffe osobola okukkiriza Kristo naye nga maaso gano mazibe, emikono mizibe, amagulu masibe. Nga Laazaalo bwe yali nga byonna bisibe naye ng'ate avuddeyo mu ntaana. Ng'avuddeyo. Kati bino tubirowoozeeko kuba bintu bya mmeeme. Tutegere Yesu bye yakola byonna byonna kuzibula abantu maaso, abalema ne batambula, abafu ne bazuukira, abalwadde ne bawona. Bino byonna Kristo agenda bikola emmeeme, ali mu kubiddamu, azaalibwa mu ffe n'abikola paka kaseera akasembayo w'anaagamba nti kiwedde. Nzikiriza nti waliwo alina ky'ategedde ku mwoyo n'emmeeme. Mukama abakuume, mwebale kumpuliriza.